beyo abaami n'abakyala abavubuka n'abatenyo gano ge mawulire gaffe ku ngoma gagakusomebwa ladies like the Zion Shiba tuula kalira wuliriza nyumirwa amawulire guno omwezi gwonna tubadde tujaguza lunaku lw'abaana abawala mu nsi yonna ng'era kinsijukiza bwe nali ng'akyali muto hip-hop nali mwewulira mu bwongo munda era siteegi saalwawo kugirumba bangi baali balowooza hip-hop kyali kintu kyakuzannya naye nali nkimanyi nti hip-hop yali wakuntwala wala newankubadde tebyali byangu nalabanga bangi abambuka era nzijukira ne barapu abasajja abaŋŋambanga nti mbiveeko rapu w'abasajja tewali n'omu yali akisuubira nti omukyala oba omuwala asobola okwesomesa rap naye wendi nga rapa omuwandiisi w'ennyimba omuyiye w'emisono ng'era ndiwa omukisa okubeera maama Laba ebifaananyi bino mu kitabo kyange. Lwaki abasajja be basawo ng'ate abakyala bo bafumbi? Lwaki abalenzi baguma ate ng'abawala bazanyisa ddole na ngoye? Eyo ye yali endowooza y'emyaka egyayita bingi ebyali tebikkirizibwa mu baami n'abakyala ekyo bakiyita gender bias era kiri buli wamu eyo ye endowooza egamba nti abasajja bokka be balina okukola bizinesi oba okuba abasirikale ate abakyala balina kulabirira baana ekizibu kiri nti bw'obeera mu ssomero ebitabo bye mukozesa biba byakuyamba kuyiga kigenda mu maaso naye mu abato bwe mubiraba ate musuubira kye mulina okuba mu bulamu obw'omu maaso naye kati abakyala bannassaayansi bannamizannyo balooya ate nga balamuzi kituufu abakyala basobola okukola ebintu bingi naye lwaki ebitabo tebikyuka munnange byakyuse mu nsi nga Sweden, Argentina, Jordan, Pakistan ne Costa Rica naye mu Uganda tebinnakyuka eno ewaffe tukozesa ebitabo ebikadde ebiva mu Bungereza n'Amerika ekiraga ensobi mu nsomesa kuba bino ebitabo bikadde nnyo naye osuubira bidaba byanjawulo mu maaso ekyo kyakukyuka bwe tukyusa obuwandiike n'ebifaananyi ewamu n'okuyigiriza abaana okubuuza ebibuuzo ebituufu kw'ogatta okukyusa endowooza y'obukugiro mu by'okusoma wetudda mu by'okubonga ziddigi n'okuvuga emmotoka abantu abasinga balowooza bino by'abasajja bokka naye ku luno mu Uganda naffe twesoboddeyo era kati tulinayo abakyala ababonga ziddigi n'okuvuga emmotoka z'empaka emyaka si kikulu eriyo mubonzi wa ddigi omuto Isabella Blick ng'era musuffu mu kintu kino ono omwana muwala buno obubadi yabutandika wa myaka 5 era n'alaga nti ajja kumalako newankubadde guno omuzannyo si mwangu Blick tatera kufuna bubenje ekintu kino akikola bulungi ddala ng'era yandifuuka omu ku basinga mu ddigi ku lukalu lwa Ssemazinga Amina Zawedde naye y'omu ku balala ab'okugoberera omwaka guno we balinayo okwegezaamu okwetabwamu abalenzi n'abawala ono yabalagako ekintu kino akisobolera ddala ng'era kyali kika okuva ku Piwik Las ne Dret Letitia avuga ddigi ya 50 paka ku Blick ne Kauthara Belinda Blick yafuuka nnantameggwa mu kintu kino ewamu n'okukyusa endowooza y'abantu mu by'okubonga ddigi mu ggwanga ku ludda olulala abakyala basatu kati be baliko Susan Muwonge Leila Mayanja ne Flying Chick muyite Rose Rwakataka bano abakyala abavuzi b'emmotoka z'empaka basuffu ddala kubeera bamaama ewamu n'okuba abakyala abafumbo buli mwaka oguyitawo beeyongera kwatikiriranga era buli mwaka n'abakyala abavuzi ba pikipiki tebalutumira mwana bano abawala n'abakyala bazzaamu essuubi eri abavuzi b'ebidduka by'empaka ekiraga nti zino si nsonga za kikula naye kyoyagala bw'okissaamu obwongo kisoboka era abawala tusobola sigadde nze MC Loy nga mbaweereza ku NEWZBEAT maama laba yinasobye mulungi mu math ne science nafunya ezokka n'abalenzi ku luno n'abasinze babadde tebakisuubira nti science musobola amazima gali nti olina okuba nga wekkiririzaamu abawala bangi basobola sayansi n'okubala naye badde ku ludda lw'okufuna emirimu ate tebeetwala nga bakafulu mu kintu kino y'ensonga lwaki ekitongole kya tekinologiya mu bukiikakkono bwa Afrika kizze n'amaanyi yadde nga bamu bagamba eno tesaana bakyala naye nga n'abaami ab'amaanyi kino kibazibuwalira abagiggal Kampala baagala okwongera abawala obukodyo mu tekinologiya okuva mu 2012 bano bayigiriza abakyala bayitibwa Tech Survey Women okwekkiririzaamu era buli lwa mukaaga batendeka abawala ewatali kusasulwa bano babayigiriza coding n'okuprogramming ennimi za kompyuta era bakatendeka abakyala bawerera ddala 150 Christina Mpaire ow'emyaka 23 gyokka yatandikawo enkola eno ono alina digiri mu software engineering era akola app zikawangulangula ez'abakyala bannatekinologiya mu Afrika ono olutambi alukyusizza ekintu abawala kye beetaaga era akkiririza mu kuzzaamu amaanyi mu kusoma sayansi okubala obwo bwa engineer era agamba oba olina okwekkiririzaamu guno omusono gukutteyo era waliyo n'empaka ng'eno abawala balina okuvuganya mu by'okuddibwamu bya tekinologiya mu buzibu bwe tusinkana mu Afrika olaba Shiba omuwala asobola bingi kasita aba nga kyayagala ne waba alaba nga takisobola aba alina okukkakkana kuba teri kyangu mu ntandikwa kati nkitegeera maama era nkikiriza nti kituufu nsobola okuba engineer wa software oba omutontoma musuffu nga ggwe maama
wangi okuva we nayunga ku lugendo lwa hip-hop mu gyekyenda wakiri hip-hop alina bw'atuuse nyina byenkozeewo ng'akayimba mother africa abakyala nka bongere blue yuga n'okuba omumule viva konagwa naweebwa ekitiibwa okuva mu batontomi bannange era ne bangondomolako ekyenda abakyala wo batontomi mu uganda bwekikola otya tewagalako kivaamu munnange nalina okulemerako n'okukikolerera nalina okukola ennyo n'okusinga abasajja kansubire n'abakyala kibazzaamu amaanyi maama ninza kukola nti okutuukiriza ekirooto kyange weetaaga ekirungo ky'obumalirivu olina okwekkiririzaamu olina okukkiriza nti omukyala asobola kakibe tekinologiya bya mizannyo bya muziki ne biba bya bufuzi ekitegeeza nange nsobola okukikola kituufu ddala naawe osobola ago ge gabadde amawulire gaffe ku ngoma n'olulala tuula owuliriza amawulire amalala agookya nsigadde ensele dislikeness yonshiba gano ge mawulire ku ngoma wulira amawulire tuula kalira wuliriza goberera okuva ku studio paka ku street ge mawulire goberera engoma